Okwanjula kwa Baby Gloria live mu church. Congratulations to the youngest famous couple. Kutaka ku internet byonna mbikuleetedde nenga wasuzo tyasiweta gwe n'omulungi ampuliriza o channel media kwoli subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyinga notification bell obenga notified bwentekawo video empya. Jana airport pickup nyongero basaba mujje mumpagire baddiya samujje mumpagire kadama munnamwe mujje mumpagire emyondo gyange giri wansi ate nga gyakuteesa buteesa. Laba omwana gwe Baby Gloria final lunaku olwaleero bamwanjudde mu church. Jjukira nti mu church basingozi babeera bamanyikiddwa n'abafumbo babeera bamanyikiddwa. So oli bw'ava ku mudaala nga bakola okwanawunsinga okuli official mu church nti munnange bano bati ne bwe bati bafumbo oba baagalana era essaawa yonna emikolo gigenda mu maaso. So olunaku Jonathan oba Jonas yakutte Baby Gloria ne bagenda mu church ne babanjulayo mu church yonna enamba nti munnange ffe tuli bafumbo ate nga okwanjula okulala okuli oba nkuyite kwa bwabuwangwa okwanjula kwa church kwawedde naye okwanjula okuddako okw'obuwangwa kwe kuddako okwanjulira abazadde ab'enganda abako n'emikwano kwe kuddako era ngenda kubeera nga video nzibaleetera zonna buli kimu gye kitandikidde paka kisembedde wekumire ku channel media byonna ngenda kubeera nga mbibatuusaako buli kimu ate n'abakusubscribe nga simanyi kyoliko naye nga abaana banyumye abaana balabise bulungi bayambadde ne banyuma nga temuliimu nti nno oba biki kimanyi nti nno abaana abamu kino babadde tebakimanyi naye bw'oba ojjukira emikolo gya Phoebe nabo basooka kukola mukolo gwa kweyanjula mu kyaki nti kati bano bavudde ku mudaala bano bagenda kufuuka bafumbo essaawa yonna kukola mikolo then embaga mu kyaki n'ebirala. Nga bw'osooka n'otwalira abazadde omwami ne mukola okukyala ne mumala ne mugenda ne mwanjula so ne mu kyaki bwe kiri musooka ne mukola okukyala oba okwanjula kw'omu church ne mweyanjula nti nno mufuuse mukyala na mwami oba omukyala ne bamwanjula mu church oba omwami n'ayanjula omukyala mu church kisinziira mwenna church gye mugenzeemu ani asinga okusabirayo ani amanyikiddwayo n'ebirala bingi nnyo nayo bakola okwanjula okusooka ate oluvannyuma ne bakola omukolo omunene ogwa wedding ogw'okubagatta. So Baby Gloria bwe batwe banyumye balabise bulungi nnyo nga kwotadde ne metroni we Jolly banyumye balabise bulungi nnyo njogere kindeke ki banyina abalungi basenga abazadde omukolo gwabadde so organized era nga bw'ogulaba naye nga nyongera okubajjukiza nti wendi okubatuusaako updates zonna ezigenda maaso ku mukolo gwa Jona. Laba abaana ye banywera abaana ye balabise obulungi toyina woonyooma era omuntu agenda okudda mu comment section atandika embwa ate kitegeeza gw'oli Nugu Bantoni tomanyi baana bwe banyuma abaana banyumye abaana balabise bulungi njogere ki indeke ki tuwe ndowooza mu comment section tuwe kiki wali engeri oba emikolo egy'enjawulo gye walabeko mu church nti no kuno okwanjula kwa mu church kwotadde n'embaga amagezi ge wandiwadde banno n'ebirala bingi nnyo. Sente y'omukadde nnungi naye maama omukadde amenya bannammwe ntunuulidde vidiyo yoyo gayi nanzijukiza ebiseera bwe nali nkyakola mu ddo nga ebiseera ebyo gwalimu akazi awo muri ebiseera bwe nali nakazya mu Bungereza tunoonya mirimu nali nkyakola mu ddo mujjukira ebiseera bye natambulanga n'akakopo ka caayi nakolanga bu vidiyo nga mputeeyo oba mu kibira biki gulina yalinga mungi ng'olyayinza kino Uganda obandiwa ebyo ebiseera bwe nali omutono nga n'engoye nakasirikitu nalina budread bwe nalina abaana bwe Uganda nga buziwuuku ng'abantu bagamba naye gwe muno oli muke oliwa baana mmwe nali nkola mu ddododo
nali nkola mu bakadde naye nga nkola mu dot manyi abakadde bali mu categories nyingi osobola okukola mu bakadde naye nga okola mu care home osobola okukola mu bakadde nga okola support living ogenda mu nyumba n'obeerayo weeks 2 nomala n'oddayo ewuwo for 1 week nomala n'okumala weeks 2 webityo kati waliwo dot kati dot yasinga omumenya kati dot wasinga okumenyera nga tovuga kati nze nali sivuga kati oyinza okuba olina abaclients nga 10 oba 2 oba 7 kisiiziza olina okumakinga sure nti by ssaawa 3 oba 4 bonna wajjayo mu buliri oba wadde caayi oba naaziza oba tuzizaawo mu butebe oba taleddeko ka TV buli mukadde aba alina care plan ye kwatambulira ekitegeera waliwo abazukuka 10 buli kitundu waliwo abazukuka ku 1 waliwo abazukuka ku 2 naye jjukira bonna babeera mu different areas ekitegeera kati oba tovuga oyinza kati nganze yasinga okumenyera nti nali sivuga nga driver ayinza okuvuga n'akuleeta mu field wogenda okukolera at least kale woba tovuga bayinza okuteeka mu field mu address nga abaclients bonna bali distance just ntonotonoko okuva buli omu waali ekitegeera kati naye driver olina okumufatireza amafuta kuba agenda kujja at least akunona kuvuga akutwale mu address endala kati nze banvuga nga nebanteeka mu address emu nga nabo baclients tugaze nga oba 6 oba 7 oba 10 nengenda mu nyumba y'omuntu nemujja mu buliri nemuwa caayi nemunaaza nemuterako ka TV nemutuuzaawo mukadde batera kubira mu myaka 7 and above mulimu n'abaweza 10 and above abasinga baba ne dementia tebasobola supportinga bulungi balwawo okulaba abaana baabwe babeera bokka mu mayumba so oyo w'omumala omujja mu buliri for 30 minutes abasinga baali bagabanga 30 minutes or 1 hour buli woyingira mu nyumba y'omuntu olina okumakinga sure obeeramu for either 30 minutes over 1 hour kuba oba olina okugenda ate mu nyumba y'omuntu omulala kati ng'omala okumujja mu buliri n'ogenda ate mu nyumba y'omuntu omulala kati mu nyumba y'omuntu omulala wayinza okuba waliwo like 10 minutes walk jjukira tovuga n'otambulawo 10 minutes walk n'otuuka mu nyumba y'omuntu omulala naye era n'omujja mu buliri n'omunaaza n'omusenya n'omwambaza engoye n'omuwaka caayi oba waddagala n'omuwa n'omulekaawo mu nyumba ye ng'atudde kati n'ovaawo oyinza okuba nga ennyumba endala eddako eri far away from this one for like 15 minutes walk n'otambula 15 minutes walk n'ogenda mu nyumba y'omuntu omulala n'omakinga sure naye omunaaza like that oyinza okuba olina abaclients nga 5 oba 6 oba 10 olina okuzuukusa kati jjukira zino eddakiika ng'otambula tebazibala oba tebazikusasula bakusasula only when you enter someone's house kati n'ofuna w'otuula n'olinda lunch olina okumakinga sure nti ngakadde bamubasanga bamazeewo kati nalina nakopo kange akacaayi kati nalina mu nyumba ya client bwemala okumunaza nemuteeka mu ntebe nemuwa byonna bye yeetaaga ntabula kacaayi kano nengenda nga nywa kacaayi keka kakopo ke nalinga nako malamu nakodde kamere nawulira nga obulamu bunnuma kubanga nazikanga saawa by 11 nga driver aba alina okuba nga atuuse ku mulanga alina okujja nga maliriza agenda okunona antwale mu kyoma nazukanga saawa 10 kitongo neneetegeka by saawa 12 olina okuba nga ntuuse mu kyoma kati time for lunch koza abakadde abazungu batera kulya lunch saawa 6 kati ofuna w'otuula omaze baclients esaawa nga 4 bamaze ofuna w'otuula kati jjukiriza essaawa z'omala ng'otudde kampani ezisinga tebasasula fulidde basasula palawa gy'oba oli mu nnyumba y'omuntu bakusasula ng'oyingidde mu nyumba y'omuntu kitegeeza the more clients the more hours the more money kati ng'olina okusooka n'ofuna w'otuula kajjukira tolina mmotoka n'osooka n'otuulako mu kati si empewo mpewo ogenda kukola mu nyumba ya jjukira oli mu field wazze okukola obeera wala newookolera nawe weegogomakawe empewo neekufuuwa for like 2 hours lunch time neetuuka n'oddamu n'obatambulamu bonna ngaoba batambudde bonna n'obawa emmere ezo mwaba n'emmere yo gyali okusinziira ku care plan ye omala obbawa emmere lunch yateranga kuba nga ya 30 minutes omala obbawa emmere era n'oddamu n'ofuna w'otuula empewo neekufuuwa n'olinda neziwera ssaawa nga 10 oba 9 n'oddamu n'obayitamu bonna n'obawaka evening tea n'obanaaza n'obandaga zipijama n'obawa eddagala abamira eddagala
noddamu n'obatuuzaawo mu katebe kati neziwera sawa ng'emu noddamu era n'obayitamu jjukira buli w'obayitamu bw'otoba otambula kuba tovuga w'olindira driver nadeta ne driver akuvuga naye aba alina ba clients ababe kati w'omulindira ajja kuvuga kutwala ewa client omulala ng'obudde bugenda kati nze bantekanga ebiseera ebisinga bantekanga mu area nga ba clients bali wamu nga ntambula eddakiika 10, 15, 10, 7 weebati omwana gwe ogenda okudda ewaka ng'owulira okooye obukadde bwa buzito w'omugongo n'owulira nga omugongo gusiridde otuuze waka ssaawa 5 oba 6 onaabye olidde weebase by ssaawa 10 olina okuddamu nozuka nze nalabanga nga sigenda kusonga naye ndabanga obulamu bunnuma naye mpulira nga ate nze omuze omubi gwe nnina omuze omubi simanyi kubeerawo nga sikola simanyi kubeerawo nga ntudde ndiwe mbeerawo nga at least kale kanfune omulimu ngende nga gummenya naye nga mmanyi ninayo shift kati buli bwendekawo nga sikola mba mpulira nga luuza ebyetaago bingi ewaka ebikutunuulidde omanyi nezisiba enviri ziyinza okubula naye ng'okola lwa byetaago by'olina naye ng'olaba gwalina obimaliriza ate nga nawe temunyagala obimaliriza kitegeeza kati nalaba sijja kusobola ogw'omulimu nakolayo nebbanga eriwera nenfunakawo security nalina ekizimbe kye nali nkuuma yali hotel nga banarinovatinga naye ng'eri mu kyalo naye nga tulina okuzuuku nalinga nkola night shift kati ng'olina okulambula ekizimbe nga bateekako backcode in different mu gundi ez'enjawulo mu koona z'ekizimbe nga bateekayo backcode kati ng'olina okugenda n'oziscanninga like to make sure nti ebyo bye bazimbisibwa tebabibba biki ekiro kati nga you spend the whole night ng'otunula naye nga kiri eyo mu nsiko nga watirisa ate nga nkola n'abasajja ate nga ku shift mubeerako 2 gwe na musajja naye ng'ekizimbe kiri eyo mu kibira banaye ng'oyita mu kibira okukirambula kyonna kyonna okimalayo banaye nze nga ntera okuteekako tooki okutambula nabulayo ennaku nnya nga amazima sigenda kuzisobola awo nenfuna keyahome nenkolako mukeyahome kale naye emenya kubeera baba bakadde nobalongoosa bikyebyo naye obuzibu ekirungi ekiri keyahome tino bakusasula la holde oyinza ogenda saa 2 novaayo 2 ezekiro so bakusasula la holde yadde nabo bakooya omugongo dde wakatolina olongoosa obukadde bukuvuma kakufujjira amalusu kakukwagula tosobola kukakwagula dukira emibiri gyawe nina gwe nangolako yali sikeyahome yali abeera wuwe waka ngaayisera nga nyakola mugundi mudoto sikira buli kadde alina embeera ze mulimu abasosoza batagala abaddugavu mulimu abali nayisi mulimu abazitowa bana kati ono yalina emyaka 102 naye ng'alina amaanyi naye ng'alina empisa embi kati ng'omulongosa akuvumaayo stupidi biki kati namugamba but you know what, you're going to hell when you die you're going to hell that's why twalinga mubali atenga munyumba yete mulimu kamera nga twetwala nakangamba I know when I die I'm going to go to hell. I'm already a devil. Don't remind me, you stupid little girl. Don't touch me. Nikakusamba, nikakufujira. Nikangamba. Nikaita police. Ye sad story ya Muna mu UK munange abantu basirikira bingi bayita mu bingi nga temumanyi balabira ku media kusimayilinga nenga nebaza Muna abala video yange tuza end ne mulabula nga temubuskipinze mikonde musimu saba katonda abe musinga okwagala Ocean Media ko chali subscribe for more updates, like, share and comment wala bila kuninga notification bell obenga notified we'll take our video and jana airport pickup nyongera basa bobonsiwa mwe bambi mpagire Munesige matamuze kulaisi mwogere kadama munamwe nyebaza mwe nabanda zo mukwana ba supporting abampadde emirimu buli alina kyenyongeddeko bambi saba katonda akwo kyosinga okwagala kamberekereze ate nkomewo ne video eddako.